Katenderezi wagurumizwe oishitafe tonda ne mama namugereka bango bwangwa mu bwangire bwabo mbagombogo chewagula erizala enkambwe gwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwina abampuliza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza ekitaffe tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate kulakadde kano ke tulimu ako kukyusiba kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru Katonda atudde munda munze alamusa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda etengeredde oli waddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo byogenda okubeera nga owuliriza kusaba obisule muguruka weeyongere n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu bwe tunaba kubeera nga tutandika omusomo ogw'olwaleero tuyina ekizibu ekyatuyingiddemu ffe nga bakatonda abatudde mu ggwanga Uganda. Weewaawo mu nsonga eyo nsaba onkwate bulungi kye ngenda okubeera nga nkugamba si ly'eddagala ne asiika omukono takoma ndowooza oba Abaganda bwettu bwe tugamba asiika obulamu takola ki tassa mukono asiika obulamu tassa mukono mu ngeri eyo okusinziira ekizibu ekize nkoze research ez'enjawulo okwetooloola Sengendo ku kirwadde ekya Ebola ekiri okubeera nga kibala embirizi abantu baffe nga mu famire yaffe nga baganda bange waliwo baganda baffe babiri balamba basobodde okubeera nga bafa ekirwadde kino nabagamba nti abantu bano tumanyi enkola zaabwe nti basooka kubeera nga bateekateeka ebifo ebisobola okubeera nga bibawa amayengo aga wansi ate mu ngeri eno ne basiga ensigo zaabwe okusobola okubeera nga batuukiriza ebiruubirirwa byabwe so kyolina okutegeera bino bikolebwa maanyi ga kizikiza oba ab'ekizikiza abatatwagaliza kubeera nga tufuna obuwanguzi weewaawo so nziramu nti dino si ddagala naye kitangira naddala abatannaba kubeera nga bajja nnyo ekimera kino kimanyikiddwa nga bita Kola ndi kunoonyereza mu bibira mu Buganda byalimu ebiri naye simanyi oba tusobola kubeera nga tukola ki tukizuula tutya eddagala eryo mweriri mu bibira muno omwaffe naye nga abasinga kati balijja Nigeria mu North Africa so ngeragezako okulaba nga mpostinga ndowooza n'ekifaananyi kyennyini ku Facebook ne YouTube abasobola okubeera nga mutegeera eddagala eryo then mukomentinge mu Luganda baliyita batya era tusobole okubeera nga tutaasa abantu baffe bita Kola ow'empeke oba ne powder ngenda kubeera nga mbateera kuko enamba y'omwami ali mu Kampala amuyina era njogedde naye agenda asobola okubeera nga omuweereza ssente oba n'otumayo omuntu wo n'asobola okubeera nga kukimira eddagala eryo ennamba yennyini gye ntadde mu heading ey'omusomo guno so mujja kubeera nga mugiraba muyogere naye asobole okubeera nga alibatuusaako tubeere nga twetaasataasa ate n'ekirala kye mbakuutira mwenna muleme kubeera nga mutya w'obeera ng'okola ekyombo kino kijja kukuyamba okubeera nga raising oba nga oyambusa amayengo go kubanga endwadde zibeera mu mayengo ga wansi so buli woogezako okulaba nga oyambusa amayengo go n'endwadde zennyini obeera ozijja mu nsi yo naye nga tekibeera kyangu kubanga ebiseera ebimu endwadde zino ziba za mwoyo kuva mabega ng'ozze otambula nazo mu bulamu bwo obw'emabega so buli woozaalibwa ne zifukibwamu ne zaactivatingibwa mu kadde ak'omu maaso mu bulamu bwo so nsaba obeere mukkakkamu nti tolowooza nti nno mu kuyimusa amayengo
nti ogenda kubeera nga ofuna results ez'amangu. Nedda, tewaliwo bintu by'amangu mu butonzi, buli kimu kitambula mpola mpola. Ate jjukira nti nno endwadde zino zisobola okubeera nga zitambudde omutwalo gw'emyaka miramba oba emitwalo ebiri mu bulamu bwo obw'emyaka gwe ng'otunuulira buno obw'emyaka 38 bw'oyina, naye ng'amazima obulwadde obwo buvudde mabega, so buviira ddala mu mwoyo. Kitegeeza nti nno oyina okuwonya okuviira ddala mu mwoyo. Y'ensonga lwaki tuba kuutira okubeera nga mukola ekyombo buli lunaku. Weewaawo, so geryo eddagala erya Bitterroot mu Luganda ngenda kupostinga ekifaananyi ekya Bitterroot eyo abasobola okubeera nga mulimanya mu bibira byaffe, ate musobole okubeera nga mutaasa abantu baffe. Naddala abatannaba kubeera nga mujja obanga abali mu quarantine, musobola okubeera nga mulikozesa eddagala eryo, mulisekula n'okubeera nga onywa mu ngeri ez'enjawulo. Nammwe mukole research, nange nkozeeko kyenkoze. Ekirala mpozzi waliwo n'akati ke nazudde akayitibwa licorice, emirandira gyako. Nako ngenda kubeera nga mpostinga ekifaananyi kyako. Abakamanyi mu Buganda oba mu Uganda musobole okubeera nga nammwe mwetaasa. Weewaawo, ebbaluwa eva mu bajjajjaffe baganda baffe bakatonda bannaffe okuva mu kakiiko ka Sengendo ez'Owaddungu ku mutendera ogw'omwenda nga bali nabo kusenvula nga badda ku mutendera ogw'ekkumi. Egenda bweti tubalamusizaako mwena abasoma era abawuliza ebbaluwa yaffe. Abaagalwa, tuli basanyufu nnyo nate okubeera nga tuyogerako wamu nammwe akadde kano. Abaagalwa, tweyongedde okubeera nga tulaba abantu engeri we basikaasikamu ebyo byonna bye beetaaga okubeera nga basikamu, ate ne bibeera endabirwamu byabwe ku ebyo ku mayengo ge bayagala okubeera nga bawa okuva mu nsi yaabwe. Abaagalwa, kiki kye tugezaako kubeera nga tutegeeza wano? Omwagalwa, w'obeera nga amayengo g'ogaba ga busungu, kiba kitegeeza nti mu butonde bwo buli kiseera ojja kwesanga nga osisinkana abantu abali mu mayengo ge gamu. Era abantu abalina amayengo oba bejjuzzaamu amayengo ag'obusungu, buli kiseera ojja kwesanga nga beesanga mu TV shows oba mu radio show erimu oba eweerezebwa abantu abatudde mu mayengo ge gamu ag'obusungu. Era kiba kitegeeza nti ne music oba n'ennyimba z'ogenda okubeera ng'owuliriza zigenda kubeera nga zituddemu amayengo ge gamu ag'obusungu, kubanga kyekyo ky'osikaasikanya ge mayengo agakutuddemu nga ggwe ekitonde. Omwagalwa, kino kigenda mu buli mayengo gonna. Kigenda mu mayengo gonna. Ekyo ky'oyina ky'osika. Era nga ky'osika ekyo kye kikuyamba okusobola okubeera nga weetegeera. Ti buli kiseera mbeera mu mbeera eyo ebeera mumu obusungu. Ekitegeeza nti n'abantu b'ogenda okubeera ng'osisinkana bagenda kubeera ba busungu. Ekitegeeza nti nno ebyo by'olaba mu bantu abalala abo abakwetoolodde naawe bikulimu, kubanga b'osika. Omwagalwa, bangi ku mmwe muyagala empulira ezo ezibakkakkanya n'ezibalowooza nti bwe kityo kyekitonde kyo oba y'engeri gye wakula. Era abangi bakkiriza ne bakkiriza amayengo ago agasinga mulamu bwabwe ng'amayengo ge balina okubeera nga bagaba, ne batafaayo kusalira magezi mayengo ago
Omwagalwa, eri mwenna ebitonde ebizuukuse emyoyo egyazuukuka musobola okubeera nga mutegeera ebintu bino oba amayengo gano mu mpulira yammwe nti si matuufu. Era buli w'otegeera nti amayengo g'olinnyemu si matuufu, gezaako okulaba nga olinnya mu mayengo ag'okwagala agataliiko bukwakkulizo kubanga kye kikula kyo ekituufu. Era kino kiba kitegeeza nti ojja kuzuula amayengo ago agatakuwuliza bulungi. Era kino kigenda kukuyamba okubeera ng'ofaayo ku ngeri empulirayo gy'oyagala okubeera ng'owuliramu. Era naawe kennyini otegeere obubaka buno bw'empuliriza butuufu ku lw'okulaakulana kw'ensi yange oba. Omwagalwa, buli w'ogezaako okulaba nga owunyiriza n'okuteebereza amayengo gonna naddala mmwe emyoyo egyazuukuka, okola kyonna ekisoboka okulaba nga weesalako eri empulira eyo yonna. Era mundaayo n'osobola okubeera nga odda mundaayo ng'ekitonde ne weebuuza, amazima gange nga nze y'ani? Era gano ge mazima gange. Era ne weebuuza amayengo ago g'osobodde okubeera nga okkiriza mukadde ako ge mazima go. Omwagalwa, kino kiba kitegeeza ye ggwe aba ayina olukusa okusalawo okubeera nga ovaamu amayengo ago g'oyagala okubeera ng'ovaamu. Era n'osooka n'otegeera mayengo ki gempa eri abalala bonna abakwetoolodde. Ebiseera bino ebisinga omuntu owa bulijjo atambulira mu mayengo ge gamu paka w'alaba nga amayengo gano gamususseeko n'asobola okubeera nga adda emabega. Embeera ebeera eyeetoolodde abantu abo efuuka mbi nnyo mu ngeri eno nga tebasobola kubeera nga beeyamba, kubanga tebamanyi kiki kireetera mayengo ago gabeetoolodde kubeera nga gajja eri obulamu bwabwe. Omwagalwa, tetuyogera nti temukkiriza, tetugamba nti mugende ku mutendera ogwo gw'okubeera nga embeera eyitirira obubi mu mayengo gammwe. Naye kye tugezaako okulaba nga tubagamba kwe kubeera nga musalawo mubeere bumu n'empulira ey'amayengo ag'okwagala okutaliiko bukwakkulizo, ago agatudde mu nnamuziga y'omutima gwammwe. Kino kijja bayamba okusobola okubeera nga mufuna empulizo oba empuliriza ey'amayengo gonna ag'obukoowu, ag'okutya, ag'obunyiivu n'ebyo byonna ebitudde mu mayengo aga wansi mu nsi mw'owangaalira. Omwagalwa, ky'olina okubeera ng'otegeera ng'omutonzi gy'oteeka essirayo kikola kinene nnyo mu bulamu bwo. Mu ngeri eno abaagalwa, weebuuza ekibuuzo: lwaki nteeka nnyo essira ku bintu ebyo ebitampuliza bulungi? Weebuuze. Era weebuuze ofunamu ki buli kiseera we weeteeka wokkiriza n'okkiririza mu ebyo ebitakuwuliza bulungi. Weebuuze ng'omutonzi.
era amazima ki agali mu nsi yo agakuyamba okubeera ng'otonda ebyo by'olina okubeera ng'otonda. Bye bino bibuuzo ng'omwana w'omuntu by'olina okubeera nga weebuuza naddala mmwe abazuukufu. Era kino tugezaako okulaba nga tukibalengeza. Musobole okubeera nga buli kiseera mwekebera mu nda yammwe engeri gye muwulira. Mu ngeri eno osobole okubeera nga oteeka empuliraayo okusinga eyo gy'otayagala. Era osobole n'okubeera nga otegeera obubaka obutuufu obutali bulimba, kubanga atudde mu mutima gwo amanyi buli kintu kyonna. Omwagalwa, muli mu nsi kati gye mulimu ey'omugigi obw'obubaka, era nga obubaka buno bubeera bukusendasenda okubeera nga obuwuliriza. Naye eri mwenna abazuukuka oba emyoyo egyazuukuka, musobodde okubeera nga mufuna obubaka obumala. Naye obubaka bwonna bw'obeera ofunye tekitegeeza nti amazima g'abalala ge gabeera amazima go. Nedda. Era teweetaaga bulamu bw'abalala bwonna kubeera ng'olyeera muntu mulungi mu nsi. Kye tukusaba omwagalwa, otandike okubeera nga otonda ensi yo, si kulabira ku balala, naye tonda ensi yo eri bumu wamu n'amayengo agakutoddemu. Era okozese amayengo agakutoddemu n'ennamuziga y'omutima gwo gakuyambe okusobola okubeera nga otonda omuwundwa ogunaaleetawo enkyukakyuka mu bulamu bwo, si kugendera ku balala. Mu ngeri eno mukikole nga oteeka essira ku ebyo by'oyagala okubeera nga bikuwuliza obulungi. Teeka essira ku ebyo ebinaakuyamba okubeera nga bikuyimusa. Teeka essira olondeko omanye nti nno bino bigenda kunnyiza, tobiwuliriza oba tobiwa budde. Leka amaanyi agakutoddemu ag'obutonzi gakole ebisigalidde. Omwagalwa, yeffe abakakiiko aka Sengendo ez'obwa Ddungu ku mutendera ogw'omwenda, tuli basanyufu nate okubeera nga tuyogeddeko wamu nammwe mu kadde kano. Atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akume.